Seginya avudde na ngamba mu Uganda tasobola kulembera mu Uganda. Bobi Wine talifuga Uganda lwa nsonga ki? Kabaka wali. Bobi Wine tasobola kubeera president na controlling kabaka. Seginya Muhammad nyinyi. Nga yangamba. Wajidwa twalumbiddwa. Obufunze twalumbiddwa olwo kibayita okulumbibwa twalumbiddwa. Because full figure yagenza omwaye Museveni ng'amusuubiza ebintu bibiri. Ekisooka ngenda kukuba ab'amaanyi bonna mbateeke ku ttaka. Lwaki weekwese Bobi Wine nti mwekweseko kubanga yalina okumpisa mu bantu waneka wempe otayogera Bobi Wine toyitawo. Olina kwogera Bobi Wine wano mu Kampala osobola okuyitawo. Mulabye ng'ayogera ebigambo bingi nnyo nga bwagezaako okulimbalimba n'okubuzaabuza bannayuganda. Ekisooka teri munnayuganda ayinza kukkiriza bigambo bya full figure. Ombuuza abantu bali arrogant nga bajjo simanyi simanyi bano basegirinya modulo. Abasajja bagana n'okubagala kusanyawo na bwa Buganda abo basajja abo. Basajja abo babi nnyo. Nsaba Mwai Museveni nga tonayaniriza full figure kubeera naye soko omutwale butabika full figure asaana mental check up. Ekisira ekinnuma guno omuulengo genda okutandika nga gwate gumanyira Bobi Wine nga Bobi Wine ye muntu aguwonyeza okulunda aliko kanyanyi ku budala bwako ogw'ennyanja. Bobi Wine aguvugiza ku motoka emiliyoni 4. Bobi Wine agwadde office tegumanyi gituula mukwate gumanyi kuandika linnya lyabo. Sigirinya tusayininga naye sente kwa Kero House. Tunya kupampa mwa mafuta. Nekyenjagala okuwoninga full figure biri ebintu ebi bw'atajja linnya Bobi Wine mu kamwa ke.